Come see us. Kati mukubera omusiyazi ate nasiyaga ajati. Tugende mpola. Tugende mpola tamugaso pe. Omusajja aso mukazi okwo. Wabaddewo nambe. Wabaddewo nambe nagatako owokubiri. Owokubiri nga ye musiyazi. Owokubiri gwe yaleeta ye musiyazi. Nasiyaga nambe. Nasiyaga nambe. Era nyongera okujjukiza abasajja nti obujja kya buntu. Bolaba mukazi wa kulaga nti ye talina buzibu na mukyala. Tandika okufaayo. Otherwise baba bagala kutuba. Thank you. Tandika okufaayo kubanga ogenda kufuna pressure ey'obulamu bwo bwonna. Kubanga bakwatagana batya. Kati kankubuulire abaana tandika okwogera n'oyo omukazi. Kati ekyavaamu omukazi kyaddaaki nga wayise omwezi boogera naye ng'omusajja tabimunyegako ng'amugamba lwaki mujja wange tomunyanjulira. Omusajja ng'asitula mukazi alowooza mukazi we mukazi wa mutima mulungi nnyo ng'aleeta muwala wako. Omuwala teyagaana, Irene yajja. N'atuuka wawaka n'atuula. Mukazi w'ewaka yakola omukwano kw'oli omuwala. N'amukolako omukwano. Ne babeera ba mikwano nno nnyo. Kati ajja agenda okulaba ebintu eri mu maka gali bitabuka. Ate nga n'eno takyakomba kamutamu. Ate nga n'eri takyakomba kamutamu. Tebamuwa naye tebamuwa. Neno tebamuwa. Ali ku Nokombya. Gawe. Abazi nga beeko baana aba. Babiri. Etukiwa. Ono omukazi owokubiri ye yatandika nnamba emu. Kyowaayo wabotya. Ono omuwala yasooka n'agaana naye n'amala n'akkiriza era n'amusiyaga. N'amusiyagira ne ku buliri bwa bbaawe. Nono n'amukyalira eri era n'amusiyagira ku buliri bwa bbaawe bwe marital bed yaabwe. Ng'ate bombi bajja n'abajja nga batandika kwekubya bifaananyi. Kulaba nga beekubya ebifaananyi nga bafuna ennamba omusajja gy'atamanyi nga basindikira bbaawe ebifaananyi. Omusajja yagamba ajja nali ndi awo binsobedde sikyakola mpulira ndi stressed sibitegeera ngenda okulaba akamesegi kano ttulu. Yali viewers? Yali era viewers. Agenda okulaba nga mukazi we ne mukazi we girabeko lumu ekusigalemu olugikavalinga kiggwe. Agenda okulanga mukazi we ne mukazi we nga bali mu kwekisinga nga bali mu kwekola ebintu byatalabangako bukyanga abaawo. Omusajja ono gwe njogerako kati yafuna stroke. Yasanyalala. Bamutambuliza mu kagaali. Omuwala yali alina apartment ye mwasula naye ndowooza nga alinayo ne ku properties ze ng'omuntu. Oli mufumba siri mufumba olinayo ku mwana nti siina baana nti ye onsiimye nti ye nkusiimye naye nze nnina omukazi nti tewaliiwo nsonga. Sirina buzibu nakyo. Yamugamba tewali buzibu nze nja kubeera naawe kuba ggwe gwe nkola ki? Gwe njagadde. Gwe njagadde. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndine Malevu UG Media. Tutandise program. Tutandise kebera akazindalo bakwekali. Wajali wade bikopo babidoni. Tewali buzibu bagenda bichima naye kebera akazindalo. Nzogote guliko naye. Awo wente bambona. Oye bakubona bulungi. Si. Aba wano naye bakubona mbuli. Good. Babuzi. Abalungi abatulaba. Obeyo godi wajijja. Abalungi muneyezenze kakyogera. Omanyi olumu neerabira njagala ne ku TikTok yange bagamba nti abalungi abatulaba. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi. Omanyi enguni yange tekyuka. Intro yeyo. Kale abalungi abatulaba yenze Malevu muzukulu wa Zibondo nsibuka Gomba nesonde Bwantogo. Naye bwalaba omuntu omupya afuuka kirala. Tuli program tatuwoganira. Sonde Bwantogo emuliofa nyingo wano waliwo omukyalo omulungi. Naye nno naawe we introduce nga abasajja abakadde. Kozo bagomba. Mwera nesonde Bwantogo obwe buli bufanyi. Ogenda balawalamu nga siri wakati. Naye nga twagala bebaza bane mwenna ba subscribing ate na subscribing okola nsobi subscribing kwechike media ate omaloduke ku Malevu Media subscribing tulina show na kuzo mwezi nga 25 mwezi guno simanyo baba ticket bazigula
Hadija Kigozi HK Media yagula agenda gula ticket 10 eza VIP inshallah kale nolaba kakati go timireyo notagula obokoze ensobi Hadjo sivyo tya era nabadde manyi nti oyo customer gondetedde olunsasula bwati nkujjemu ticket because na ile the customer client yakulimbye bro ajja olumustanya ofuna nyo bakala nti ba bichupuli nayo asi wachi chupuli tojira client ajja tulaba oli otya ndodde okulaba last week tetwakola nange kyokka te gye twakola ate gundi kadi nefuuka fulu nga n'omulala gwenkola kati nimbisiimuula era emboozi teyaggwayo bulungi abantu bagitegeera kyova tebagiraba bulungi obangi baddiremu nabiraba nga obipostinze nga sibitegeera naye kati emboozi eriwo olunaku lwaleero saagala nnyo kuliisa bantu mpozi saagala kwerabira first of all wawonye sinnaba kuwona naye nina okukola ndi mukyala munaku akajja obunaku kakola ki bino bimpadde lino ddagala lya Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products banayetanire eno ye Women's Secret erina emigaso mingi nnyo abalina infertility nga wagaana okuzaala tolaba ku mwana tugenda mu basawo baganda kukozesa lino lye ddagala lyokka anti abasawo abaganda babagendamu nakafuna abawala babiri mbusima yange eddagala nditeeka ku busajja bwange nerikunyingira toteeka ku busajja bwa muntu dozi ya wiki ate toddayo lino toteeka ku busajja bwa muntu alinoonywa bunywi nga ggwe omwana omuwala infertility naddala abantu abatazaala olina ensekezo nkyafu olina infections tolina appetite bulungi kwegamba buli kimu kyomanyi eno ye Women's Secret ekuyambako obulamba ye best selling kati bwe tudda kweno ey'abasajja mwabateesobola atokyogera abasajja abateesobola kano kagenda kubayambako bulambalamba Men's Secret eddagala nalyo ne bwogamba nti Hadija gwoba oleeta eddagala nze nja ddikuleeta watandise okukola delivery njikola nti ono Dr. Julie yenze brand ambassador we tokimanyi nkimanyi naye so abantu bayinza okugamba nti nze njagala Hadija yabaleeta eddagala nja ddireeta bulambalamba be ba Jots Herbal Products ono detox tea omunywa ne weeyumunguza olubuto ono wa chai wa chai oteeka ku chai kati mwabalina ka constipation toyagala kufuluma constipation is a problem to everyone naye abantu tebagala ku admitting obulwadde obwo bubaswaza tebamanyi nti n'obulwadde bw'Abannayuganda bonna toli wekka maama constipation kitegeeza ki constipation lwe lubuto olwesibye ng'ebikomando bikususseeko ng'ebikomando bikususseeko bannaye ffenna embeera si nnungi olubuto bwe lwesiba tofiira eyo jangu ku Jots Herbal Products tukuguze eddagala lya constipation agendere eddala ogonde ebyenda nga newe kubira ekikomando ekyo kiyitawo buyisi digestion yebeere ng'ekola kingeegonda kati mwabalina pressure oba sukaali simanyi kyabbagamba kuba endwadde tuvumula nnyingi mujje ku Jots Herbal Products mubeere nga mugula eddagala lino indirina ne bwogamba nti nze Hadija balindeetere wendi nja kuweereza owa bodo oba nze kennyini nja kujja bwe mba ndyagala waffe eggomba nze gye nva anti lino eggomba era nalyo tuliteeka ku taxi ne lijja eggomba waffe yes tuliteekako kati kaneno kakolabako over ka pressure kakakanya pressure tokkiriza kubeera na pressure nga Dr. Julie ayina eddagala tukukoowoola jangu ogule packaging nnungi nnyo nkalaba era tekaswaza by the way packaging nsoose mulaba wano wa Jots Jots Herbal Products yokka yetunda ebintu ebirungi abantu abalina eddagala egganda bangi naye okufuna ayina eddagala ettuufu kizibu naye nze oyo omukazi namukakasa naddala ku bakazi abaagala okuzaala ng'oludde ku family planning koleko nga kali awo kano akali wano banaakalaba ndaba tebakalaba bulungi naye ngenda baterawo enamba ya Dr. Instead babeere nga bamukubirako bulambalamba ne bwogamba nti nze okubira enze era still nange eddagala ndirina zino products zonna azimpa ewange enda kukola kali wano nembeera nazo ogenda kateekaawo omukyala ng'omwagadde omusika eriyo njagala yagala kukuwa ku bizinesi era kulaba ngenda kano kasindika mugamba akuguleko ticket good ngenda kukola ndiwe empozi eriwo omusajja yayawasizza omukazi owokubiri omukazi gwe yaleeta mu maka musiyazi kati mukubeera omusiyazi ate n'asiyaga ajati tugende mpola tugende mpola n'omugaso peeri omusajja yasisa omukazi owokubiri wabaddewo namba emu wabaddewo namba emu n'agattako owokubiri nga ye musiyazi owokubiri gwe yaleeta ye musiyazi n'asiyaga namba emu era nnyongera okujjukiza abasajja nti obujja kya buntu
Bw'olaba mukazi wo akulaga nti ye talina buzibu na mukyala tandika okufaayo. Otherwise baba baagala kukutuma. Thank you. Tandika okufaayo kubanga ogenda kufuna pressure ey'obulamu bwo bwonna. Kubanga bakwatagana batya. Kati kankubuulire abaana ab'obuwala abasinga bakuleeyo mu masomero nga bakulidde mu girls schools nga basiyazi. Bino ebintu mu ggwanga mwe biri era kyovola tubibagamba nnyo mbe nga mubitegeera. Banayo owoggana munyankolo owoggana. Ayita so amwana mugamba bigambo musayine nti nange. Mugenda mutuleko wali. Ate bagenda basigalawo tubawulirira. Wamma kankunye kyakunyenyera. Bw'obeera olina omukyala ffenna tomanyi backgrounds zaffe gye twakulira. Buli omu yakulira wanjawulo. Buli omu yakulira wanjawulo. Yasomera wanjawulo. Thank you. Nzijukira nakyaza omuwala Dragon wano n'aŋŋamba nti baamukaka embeera emuveemu ne bamufumbiza nga tayagadde era y'ensonga lwaki tayagala baana be. Era yagamba nti bwe yamala okuzaala mu bufumbo yateekawo sisita we. Ye n'agenda amukuliza abaana afumbirwe n'ebbaawe ate n'ebbaawe n'akyagala. Kuba bbaawe yakitegeera nti yali musiyazi. Kulaba. Okitegeera. So kati ono Sodomi ne Gomora byava dda. Ate era bikyaliwo. Bwe tutaabibagambe temugenda kubitegeera. Buli omusajja lw'owasa omukazi n'olaba nga mukazi wo talina buzibu ku kubeera na mukazi munne manya. Wayinza okubanga waliwo nga lwaki taba na bbuba ng'era lwaki ebbo batalirina lwaki abataba na bbuba nga libulirawa soka weebuze nga lwaki bakolagana batya mukazi okuyomba ne mukazi munne ng'oli musajja lyeri alibadde essanyu lyo noga bayombyemu naawe beekube mwekwata amataayi kubanga tomanyi kiki muntu kyabeera akulowooleza bo kasita amunyumiza omwami wamulabye nga omwami adde lyagamba nina abakyala babiri kati nno omukwano twalirewo straight mu mboozi omusajja yawasa omukazi we yasooka omusajja yaŋŋambye n'aŋŋamba Adija nze nayisa bubi mukazi wange nga nfunye omukazi owookubiri yamujooga yamukola buli ky'omanyi amulaga afunye omugole ekyana ekyomyola yamujooga yamukola buli ky'omanyi nga ajja tyagumye n'abeerawo yali yajja kufumba ate ekisinga okugira okukwasa ennaku beefuna bonna banaku nga tebalina kye balina nze kyovola amalevu sizimba musajja nze just nja kukola bukozi sente zange ndye gwenjagala yes mbeere n'omuntu gwenjagala naye mbuno bino tufibaane aleka statement koyogedde soko kaddemu ojja kukola sente zo kuba kyekakasa abantu nabo kabanyumidde kankubulire marriage is not for everyone abantu batujajinga nnyo si buli omuntu alina okufumbirwa nga bagamba oli muwala mulungi lwaki tofumbirwa lwaki tofuna kihaji nsobola okukifuna naye kiyinza obba nga si ye test yange just nga mwina kugire kati ate nze sisobola kukola bintu basanyusa nabagamba osanyusa bulamu bwo webale nnyo kubanga nga tuvudde wano mu kamera reality gyali ewaka atanyiga otegedde reality ddala omutuufu waali so kati nsubira ndi muntu mukulu ekimala okwesalirawo okusalawo nti kankole sente zange ndye gwenjagala gwe wenkugaye nti nja kukola sente zange ndye gwenjagala ate oseseosese nze ndi muntu mukulu okwesalirawo kyenjagala osobola okwogera kyona kyowulira kyoyagala marriage is not for everyone ate era abantu balekerawo okumbuuza ennyo lwaki sifumbirwa lwaki sifumbirwa bamanyiyewo nyinza okuba nagezaako ne bigaana tebalabanga ku mukola ate era nga ge mazima ate era nga naawe obajulira nti tofumbirwanga nazalayoko omwana nga ndi maka g'omuntu nazala naye nemmala naye nga vaamu naye kati kye nalabye ku bulamu nja kukola ssente nze neerondera omusajja gwenjagala kubanga n'omubaka yalina omukazi omugagga onakkiriza okuba waliwo amateeka kweyolayini nja kubeera submissive wekigira wekisaanidde kasita omusajja n'abeera nga tampisaamu maaso sente onakkiriza nakubalansi nga kuba obusiraamu kye butugamba nja muwa sente si gwamuwa gw'omuteera nakubalansi nga ye yakuwa kuzange obusiraamu bwebutugamba bwenaaba mwagala nze ku musajja gwenjagala buli kimu nkikola abasajja nno abali mubeere siriasi kisista nze omusajja gwenjagala sente okuzimuwa tekinnuma ndoza ne mubiwulira naye omusajja nga ndi awo
ninganga agamba ngezeeko mubaka malega kati Ajati kumbuzi Ajati yagamba omusajja yangamba nangamba nti baatoba n'omukazi ne bayita mu bugubi bava bona mu kyalo ne bajja eno nga bakulidde ku kyalo kyekimu kati we batuuka eno mu tawuni omusajja n'asooka n'avugako ku booda ku pikipiki kati yali alina client gwe yalinga avuga ng'akola mifaliso eja zino kampani z'emifaliso ng'amutwala ku ngono ye wa booda we kati n'amubuuza n'amugamba naye nje emifaliso nsobola gifuna atya banaye kankubulire weeriraanye abagagga bakusharingireko ku business gundi zaabwe nnyo munaye nga gayamubuuza naye bino ebintu by'emifaliso bikola bitya ng'omusajja amuyitiramu ng'amugamba ojo anamugamba njagala kutandika kukola ki suubula mifaliso bwe baali bali mu kasingo room naye nga tebannabafuna na mwana omusajja ng'atandika kuyingira kusuubula mifaliso mbu yatandika n'obufaliso obunene obutono nga babutunda mukanene akayumba komanyi nti eno emabega musulayo mu maaso mulina akaduuka mu inchemu webale nnyo awo ensambi eyo mu geta abamanyiyo mumanyiyo omukazi natandika oteekangawo obufaliso ng'omusajja bw'avuga booda ne bakola ng'omukazi wafunayo obusente omusajja neri bwayiiya ne batoba nno ne bakolera ddala ne bafuniramu ddala kati ekyavaamu ne bazaala omwana waabwe asooka mwaka akazigo ng'era bakyalimu kati bwe bamala okuzaala omwana asooka omusajja teyakyuka ya upgrading anaava ku booda n'afuna uber emmotoka ya taxi eyakayongeza ng'omusajja agenda n'apakinga awali emifaliso n'atikkirako abantu yasigalayo eri ku gye bamutwala ku kampuni n'agenda n'abasomberako emifaliso abaguze customer agule bingi webale nnyo then n'atwalirako neeno abantu akayongeza ke ne kamukolera ssente empya n'enkadde ekyavaamu ne bakola edduuka ddene ne bateekamu emifaliso ne bateekamu ebyobuliri beddings ne bakola edduuka eddene munnaye ekyavaamu omusajja n'afunira ddala amagezi n'atandika okusuubula eChina sikufuna magezi n'afunira ddala ssente n'atandika okusuubulira ddala eChina ng'abyeta direct iye ate kambabuulireko abasajja bakazi bammwe abasooka mbawa ekitiibwa kuba ebiseera ebisinga bagumira bingi naye ate asobola okuba nga yalina omukisa gwe nze nalabako omusajja yali boosi wange ng'alina ssente empya n'enkadde nkakasa abantu wano bamumanyi naye okujoga nawe omutegedde ayinza okubeera nga abantu bagamba mbu ayinza okuba okujoga mukazi we kyekyamuleetera omuza ku ziro gayi yeyavuwala n'ava mu kubeera omugagga n'atamuza ebigere kakakati lwakujoga mukazi okuzza ku mukazi ikizoke naye ate okujoga mukazi we yasooka kiralamu omukazi bw'oba omuzizzaako omuzzeeko naye tomujoga abasajja tebamanyi kontrolinga kintu ekyo ate ne bannamba bbiri nabo ne bajja n'obukodyo obuleetera abasajja okujoga bakazi baabwe oba ne batabakubiriza ne bw'oba okimanyi nti omusajja agenda kuwasa nga oli namba bbiri mukubiriza dde ewuwe tewaliwo kikubeeza na musajja wa muno n'omwefuga kubanga ssente bwe zibaggwako I'm telling you togenda kusobola kubeera n'oyo gaayi naawe ojja kukwata eryakuleeta on top of which oba tomanyi namba emu biki bye yayitamu kuyimirizaawo oyo omusajja kubanga omusajja oyo ne waali musanze nga mwavu sikakasa oba ggwe waali tudde mu bufumbo n'obeera n'omusajja oyo okitegeera ng'omukazi ng'abeera na musajja naye omusajja mu byonna yangambye nti mukazi wange ekintu kyeyankola layika yakikozesa revenge sikakasa nti yali ayagala oyo omukazi munnange nga omusajja ng'agenda nga atandika okusuubula eChina nga batandika okusuubulira ddala nga basuubulira ddala bafuusa abasuubuzi abagundiivu namba bbiri yamusangawa yamusanga ku nnyonyi nga bagenze China Hey, this is the class, I think. Yeah. Kulava? Yamusanga China. Ng'ate ye sente zalina nzibu. Mpya na nkadde. Naye nno okusanga omuwala nga mukulu ng'alinga 35 years nga naye n'okuzaalako tazaalangako tafumbirwangako bannanga oteekawo kaakabuuza somehow somewhere myaka 35 okitegeera tozaalangako tofumbirwangako weebale nnyo tokolanka abortion kati ono engeri gye basisinkana ku nnyonyi ng'ate alaba naye bizinensi agimanyi
kyamwanguyira okubeera nti naakola ki alaba levo n'akasente n'agamba nti kati ono nengeri gy'amanyi bizinensi nja kubeera naye masavu nga munnaye akwana mwana muwala ng'anyirira ng'atukula abawala abasuubuzi abasinga obungi beerabirira kuba ssente weeri munnaye ng'atandika kuganza muwala omuwala yali alina apatimenti ye mwasula naye ndowooza ng'alinayo ne ku properties ze ng'omuntu oli mufumba siri mufumba olinayo ku mwana nti siina baana tiye onsiimye nti ye nkusiimye naye nze nnina omukazi nti tewaliiwo nsonga sirina buzibu nakyo yamugaa tewali buzibu nze nja kubeera naawe kuba gwe gwenkola ki gwenjagadde nga munaye batandika kudeetinga naye omusajja yali musiru okujooga mukazi we omusajja bwe yafuna oyo omuwala yajooga omukazi kyatamujooga nga tekiriiyo eyafunye ekimyulo ekipya n'atuuka n'omugoba ku dduuka n'amugamba asigale wakati adda ku dduuka kubanga oli yalinganga ajja ku dduuka ono yali alina edduuka erirye ng'alina naye byatunda naye yajjanga ku dduuka awo eri omusajja kati omusajja n'agamba mukazi wa ddeeka tokomawo ku dduuka bayombamu kati namugaa tokomawo ku dduuka namba 2 afune weyeegazanyiza naye bino byonna bigenda okubeerawo ng'omuwala afunye abaana kati bali mu abo mu basatu naye nga bazze bakola bonna ate bonna nga n'okusoma tebaasoma mukyala mukulu nkulaba munaye ng'omusajja aganza mwana muwala owokubiri nga babeera babiri nga batambula olugendo babiri mbu nga kitwala n'emyaka 2 aji ng'amugamba nti kati omanyi ngenda kukuwasa ono omukazi gw'olaba eyasooka yali n'okumuwasa teyamuwasa ate nga bafuna ne ssente naye yadde n'okugendako mu bazadde be official embuno oba yeetoowaze oba ki agenda akyali teyakikola kulaba munnange ng'omukazi abeerawo kati omukazi yagenda okulaba omusajja we ayombayomba anyiiganyiiga asusiza omumanyiira agwako trips ez'enjawulo luli bapulaninga nga bonna n'amanya nti kati omusajja nga agenda China akomawo weebuti omusajja agenda abruptly tambulira ddi lwagenda kudda kati lumu namba emu nga yeekwekerera omusajja oyo ng'agamba omanyi sikeberanga ku ssimu ya bba wange naye leero kankoleki kankeberemu munaye ng'asangamu bifaananyi bye beekuba n'omuwala nga bali China ng'abiraba ng'abyesindikira ku ssimu kati ng'agamba ngenda kunoonyereza ku ono omuwala yaani era akola ki ne bba wange nga bw'omanyi abakazi yali mutetenkanya n'agondera omusajja n'amwegayirira omuwala nga bamuzza ku dduuka bwe bamuzza ku dduuka ng'atandika kutunda mu nnaku ennyingi nga balekayo waka omukozi nga balina n'amaka nga bazimba n'ozimba bazimba n'enju sente nga bagifunye iye munnange ng'omuwala nga addayo ku dduuka bambi ng'atandika okukola mu nnaku ennyingi teberezaamu ennaku y'okubeera nti no walabye ekifaananyi mu ssimu ya bbaawo ng'alina omuntu omulala nga beekola byonna bye beekola naye nga tosobola namugamba togizanyisa omutandika otya kati mu byanyumiza waneeno nga tannaba kunviira mboozi yonna gyeviira omusajja aŋŋamba nti mu kiseera ekyo nga mukazi wange amaze okutegeera nti nze n'ono omuwala tweyagala ate ng'omuwala ono gwe yafuna owokubiri yali si musiraamu nga ye Irene yafuna kimyula ye yamusanyusa busanyusa n'agamba ngenda kufuna namba 2 abasajja bulijjo basiramula abakazi nja musiramula nkulaba munaye ng'omuwala addayo ku dduuka ng'atandika kuddamu kukola ng'abeerawo kati lumu ng'omukazi ajja omukazi bwe yajja omutima gwamuvaamu ono bali nkugamba nti omusajja yalowooza mu kiseera ekyo n'agamba nti okimanyi Adija mukazi wange ne bwe yalikomyewo ku dduuka mu kiseera ekyo ng'alabye ebyo ebifaananyi yali waddembe okubaako nekyakola kyonna nga simanyi yalibbye ssente yalikoze kyonna kyayagala naye byonna teyabikola amazima kyeka mukazi wange yali anninze ankola revenge y'obulamu bwange bwonna of which omukazi yakikola munnaaye ng'omuwala ajja ku dduuka omukazi bwe yamulaba yeekanga n'amutunuulira nnyo bw'ati amaaso nga tagamugjaako kati ono Irene yajja ku dduuka yali tamanyi mukyalo ono nti ye mukyala w'omusajja gwe bagabana kati kwolwo omusajja ate yali taliwo bano ne bageesimbagana babiri kati ono omukazi bwe yamulaba namba emu bwe yalaba ono omukazi yanyiiga naye ate oli omukazi bwe yalaba ono omuwala
yamusmilingira n'amubuuza omusajja aliwo babiki yenga tamanyi n'amala n'akola kinagenda kyovola abanayi mubeera mwekwana leka omusajja amanye mukazi wo abakazi bagenda kweyira asidi abakazi bagenda kwekola ebintu olinga tamanyi nakumanya I'm telling you naye omuntu bw'aba amanyi munna amanya waakoma wamulaba ng'ayita muguli omulyango yafulumira muguddako era newe yandimusanze ku dduuka teyalize kuba yali badde amumanyi oba yalitidde kitegeera munnange nga amugamba nti mugamba ani nti Irene omukazi ng'asirika bwe yaddayo ewaka ng'agamba bbaawe yali taliiwo we yakomawo gye yali agenze yonna yamugamba n'agamba waliwo omukyala bamuyita Irene hani yazze ku dduuka nga toliiwo ng'akunoonya nkulaba omusajja ng'agamba yagambye ki ngabeera yesu yeji apanikinga yagambye ki yagambye atya sima mwanyumiza mwina biki omukazi n'amugamba ye God is scared what is it naye ng'omukazi abuuza amanyi kuba yalaba ebifaananyi nga balina ebbaawe miki already yamumanya dda musimu omukazi naye yali amanyi omukazi asobola okukuttira mu nju ate kankubuulira abakazi bonna abava mu bufumbo malevu babeera bakyawadde emyaka nga 10 emabega ng'omusajja yamukoowadda kyova olaba abasajja abali mu maka ebiseera ebisinga bakomplaininga nnyo nti abakazi tebakyabawa 6 kubanga omukazi atuuka kweyo levo ng'awulira n'okwebaka naawe takyayagala kyova olaba abasajja bafuna ba second women naye ate ebiseera ebisinga bebereeterwa ebizibu amusobya n'amusobya omukazi bwekisanga omukazi atayogera nga tayogera ku nsobi ne mugigonjoola akukyawa n'akukyawa otuuka levo nga takyayagala kumanya oba okoze kimu asirika busirisi n'akuviira era abakazi abasinga obungi agenda okuva mu bufumbo ng'akozeemu ne bizinensi kubanga agamba bwe mba siina kiddako wano wentudde sigenda vaawo okitegeera munenga omukazi ng'amubuuza yikiki ng'opanikinze ng'obukuta kiki amugamba tewali biki sina Justin nendowoozamu kati awo agenda okulanga omusajja akukuta ku ssimu ndowooza akubira oli wazze biki nakugamba siriiwo kono nabadde manyi wakomyewo kati ng'omukazi byonna abiraba ng'asirika ng'agenda akola kacyayi ng'akawa omusajja abakazi abafumbo banaye basirika kubanga abasinga obungi mbuuza lwaki akimanyi nti wonna wanaakugambira nti nategedde mukazi wo oyinza omutongoza abasajja abamu babaayo ng'omukazi amulina eyo emabbali buli kanaku naye nga yasa alinze lw'oli mutegeera atandika okusulayo atandika omubuuza wasuze wagayina suze naadi kuba wamutegeerako era omumanyi bulungi kati nno beba abasajja kyobola abakazi abasinga afa ekisiiri naadiringa naawe mujjawe mu silence ate kati neyo kodi atenze mbadde simba era kati njize leero abasajja abasinga wakitegeera nti mukazi wange akitegedde empepe yanoono omuwala muyombamu kati omuwala n'amuwummuzaamu genda olaba amuzzeemu ate n'amuleetamu full face ogenda okulaba amuzzeemu era ogenda olaba bumesagi bupopinga ne muyombamu katini ekivaamu ogenda olaba takyadda ng'aliwo oli enaddala wayagala ate nno ebyo byonna bigenda okutuukawo nga ne balamu be baganda be baani bonna nga bamumanya oli okitegeera kyovulaabalamu muli babi baganda b'omusajja muli babi nnyo era muli babi muganda w'omusajja abeera amanyi byonna naye no era kyova olaba omukazi bw'ategeera bbaawe nti nayinako omuwala gw'ayendako tayagala byogerako tayagala nakumanya yeebuzaabuza yeefuula atakimanyi at least akugamba maama eyo bw'oyenda tebagira tebetreatinga abakazi lwaki tobajjanjaba ku infection naye nga tasobola kubuulira mazima naye nga amazima aba agamanyi naye nga tayagala kwogera muntu nti adija mumanyi gyali kuba akimanyi wamwogererako weppatwa aba gyali ddala abakuwadde ebbeetu tongoleza ddala era bw'anaasulayo ojja mubuuza wasuze wagaye tombuuza bya kisiru tokimanyi gye nasuze nga ne wabeera nga yasuze wa zaituuni agenda kukozesa ono adija gw'omanyi akulinde bebonno yemmwe omutuufu that is mutabani wa Falaawo omutuufu munnange nkuzaayo ku mboozi
ng'omusajja abukuta omukazi nga yeebuuza kiki woli wengwagala ng'awuliriza ng'asirika ng'agamba sijja mugamba bakukuta n'omukazi ne bakukuta n'omukazi kati lumu agenda okuwulira omusajja nga bateekateeka mikolo noono omukazi owookubiri kwanjula bateekateeka mikolo jjukira oli omukazi yali alina ssente ze nga mugagga ng'alina ezize ku bubwe nga nekuba kwanjula naye ajja ng'akusobola naye ono yadde baali balina ssente naye zaali zize n'omwami we tazinako nnyo wabigere bya mwami we naye ng'oli nga nebbawe ne waaba talina ssente namugamba bebi mpolayo $5,000,000 ng'omukazi amugamba ninako 2 ate maama wa waka kye yali talina kyovula abanaye abakazi bawaka mbeere empowered bayiyeyiye bwegamba mpayo omutwalo gumpe muyiyeyiye ofuba okulaba nti ate nawe omusajja lokitwala nga nsonga nti katukegambako kebayogedde ku empoweringa ng'obuli kaseera obeerenaye ate abasajja abo balaba abakazi b'ewaka tebabaagala basinga ssente aba ayagala nga ye yasinga omukazi w'ewaka nti kati ono owookubiri ye aba tamufaako agamba namusanga nezize naye gwe ayinza n'okukuyisaako kibooko ng'okusinza ssente kuba kwekwagala aba ayagala obeera awo simanyi lwaki kuba kwekwagala lwa nsonga ate kwagala kati kikunnyonnyola si kugaana kufuna ssente naye oba oyagala afune ssente naye nsaamusaamu lwaki nti bw'anaafuna ssente ziri nnyingi kontrol yo gyali egenda beeweddewo nti oli gwofunye owookubiri ne waba alina ssente ze already omusanze muntu mukulu okyegera omusanze alina emyaka 35 tomuteekako nnyo maanyi lwa nsonga ye oba okimanyi ne bwakeera ku makya n'agenda olina ono oba kitegeera nti oli newomubogoya n'omugaa kibiki n'akuddamu tofaayo nnyo lwa nsonga okimanyi olina mama wabaki si kuba selfish kakati ekyo nno kankikunnyo mukazi wo bw'oba omwagala lwaki toyagala prosparing no afunemukko ssente naye ate si kutuuka ku levo yange oba kunsingako naye ssente abeemukko ne ssente okyegedde indat we mugamba mpale emitwalo 2 bwaki ajja kumpa 5 oba 10 okyegedde naye sa ate mpayo emitwalo 2 nampa 5 kyo kirala kati yaba yampasa okugabira ssente tekitegeeza kuwasa nga bwe nagambye mbu ngenda afuna ssente embeere negwenjagala ogenda wasa sigenda wasa I can empower my man ne muwa capital nansinga ssente nagenda e China ate nawe yawo kiyo level kirala namala nanzirizaawo sajja babi bigenda kubba nga banziba nga muloga ngadda ku ziro ng'abonaabona nsi buli omuntu alogeka si buli omuntu alogeka munaye tozanyisanga omukazi gwe weebaka naye anti kati kagamba ekintu kimu mupangira bayaye ne bamukuba anti kati abaye bajja mukuwanya ssente bazitwala mpozi bamutte nze mupangira abayaye ne bamukuba n'amala obudde ku ndiri bizinesi ze zonna ne zifa bizinesi ziba zitamama bikole kye bagenda omukuba bigenda omumaze amala emyezi nga 6 ku ndiri agenda okuddayo ku mulimu nga ssente zonna nze nziina ngolo bamukubye eki kimumaze emyezi 6 ebiyinjayinja wabula ndeka wabula badde kusabonde njagala abeereyo ng'akimanyi nti bwe nnaamufunira nga mutaddemu enzange teri byakummanyira obadde ogamba omukyala ndeka mpiseyo ensonga yange bagenda okumugja ku kitanda emyezi 6 nga nze nina ownership ya ssente ze kubanga ebyo ebiseera ate bizinesi ze mbanjirimu kandi nga tamanyi tugewamukubi eryo lyonna ebbanga aba tamanyi pozi kati engeri gyalabye wano nga mbyogera bwe biri mutuukako ajja kumanya nkinze tonyumiza amandaazi nja kukola kyonna ekisoboka ssente yo okudda okulanga ssente zange zikomawo wali owuddeko nti nno n'owakabi asinga wabayo owakabi amusinga kati nze nno kankubuulire kyovolaba abawala bafa abawala abato bafa naddala abakazi abakulu kati nga nze abakuzeemu mu myaka omuwala wootuukira ofuna ssente abasinga oba okuze si buli omu kati oba wootuukira ofuna ssente kaŋŋambe osobola n'okupangisa n'ow'emundu n'akuba omuntu w'amasasi bw'oba n'essente oba buli kimu omanye ekyokukola anti kati anti kyova olaba abakazi abakulu abo bw'omugendera ku musajja okuloga tekukyaliko bw'okimanyi bw'ofuna ssente omuntu asobola okukuba amasasi n'akugjawo oba n'akumenya amagulu okimanyi gwe bw'ofuna ssente
obimanya byonna ebyo naye gwe okimanyi nti omusajja ate bw'afuna ssente kirala. Omusajja bw'afuna ssente kirala. Maama. Anti ebbanga lyamala ng'omuwadde capital n'atuuka omukozesa atuuka okutandika okwepankirako. Connections z'abakoze n'ebintu by'aba alina ne buli kyasobola okukola tokimanyi. Mukwano twajja kumalako. Nze ngenda kukola. Era nina kyenaku z'omwezi nga 25 mujje mumpe ku ssente mumpakire. Nze ssente yange tegenda bwetyo. Tefa bwetyo? Obufumbo bwange buba bwaliizi. Mugenda wandiika ndagaano? Ya bw'okowanga ogenda naye ssente zange ozirekawo. Weeyagale mu ssente zange. Era noyabaawo ozirekewo ogende. Bw'omala okukola mwezi zo ozikole naye ezange zino miliyoni 2 zisigale wano. Ojja bbawo 2 bibeerewo. Anti mbikuwa ne lawyer wali nze sikumala gakuwa zange bro. Anti ngamba kati 2 ebyo ogenda bimuwanga lawyer wali nga mutuddewo ne azin. Kati lawyer nga yagamba ozza 2 tetwagala. I'm supporting my man. And you're supporting your man. Lawyer yagamba. Sagala magoba ze 2 byange agende ne bakazi be. Naye ky'olina okumanya wemba nkwereddeyo liziki nze mba nina liziki. Bana kusanga oli mwavu. Wonviirako liziki ebeere. Naye gwe miliyoni 2 tozanyisa omusajja kati nganze. Nze nina liziki. Anti kati gwe liziki. Wankwako liziki yange wentuuko gikujjako njikujjako lumu. Anti kati gwe liziki ogina kituufu. Naye nze kagamba ebigambo bino. Togwa ku musajja nga ategeera nganze. Kuba kati nze n'ompa miliyoni 2 ssaawa zino. Ne bw'ozimpaamu emyezi 2. Egi. Nonga wejiggwako njagala 2 byange. Ogenda obitwala nga ninawo 10. Genda n'ekikumi kyo tewali buzibu. Bino 2 kasita obizza. Ezo oba onnyambye ate mba nkulumwaki. Era nze wentuukira okubikugamba obimpe mba already nkufunyeemu ekimala. Ki? Alright, guys, that is all a joke. I'm really joking. I'm joking about She's very serious. I'm so joking. Sebituufu era temubitwala era temubikola abalala. Muyinza okugamba ate oba Nadija yakola bwati naye kankole bwenti era naye temubikola nsaaga bambi nsaaga. Akuze ku mboozi. Munnange ng'omusajja ategeka mikolo nga banjula mukazi. Omukazi yali ewaka ennaku n'emuluma. Abimanyi byonna. Ennaku n'emuluma. Omusajja yangamba n'angamba Adija omukazi wange namuleka ewaka nengenda n'ennyanjula ono omukazi owookubiri naye nga ne mukazi wange simukolerangayo ku mbaga. Ate ekinnuma abasajja babikola babimanyi. Era nadde nakunyumiza ne mukazi wange. Simukolerangayo yadde ne ku mbaga yadde okubaako ne we mutuusa. Nga teyeerabiranga nga nawe byolowooza mu mutwe nti omusajja ontagenda akuwaffe nga naye abijjukira nga tabyerabira. Kyokka n'abikolera omulala. N'abikolera oli era mbuno omukolo gwaggwa bulungi kati muganda w'omuwala n'agenda nga yawoona omuwala amawulire. Nga mugamba nno gwe oli eyo bano bali mu kweyanjula. Bali mu kwekuba pati. Babeeranga abaamutumye babanga gwe baatumye. Omuntu nga alinga gwe baatumye nga yeeyogezayogeza alinga gwe baatumye. Nze saagala muntu anyumiza bigenda mu maaso ne bajja bange. Lwaki byaba era oba mulabe wange nnyo sikulimba. Nyinza n'okukangamu awo. Ate okanga. Nkanga ndeeta omuyaye n'akulinda mu lukuubo n'asooka akutugamu n'obologa. Oba abayaaye bamanyi nnyo nga weeyogeza abayaaye. Abayaaye omanyi kye bayita abayaaye. Anti be bayaaye bebo be bayaaye. Nze sinamaanyi gagenda ku ndagu. Anti abayaaye b'oyogera gwe abayaaye obogerako gwe ziti abayaaye. Nze mbamanyi. Ngenda wuuli ekigambo abayaaye. Anti buulira nze sinamaanyi gagenda ku ndagu. Nze njagala physical heart. Bakube kigwe. Enkovu, yes. Kati nze nagende w'omusawo n'amala. Ate nkola ekiri. Baba yaye banyiivu. Yes. Naye kati omuyaye omuteekamu emitwalo ga 5 ate ye mission yagiggusa. 5 mangi. 5 mangi nnyo. Mission yagiggusa. Ne bw'omugamba mulete wano ku mulyango njagala mulabe nga musiya kando ya mwako karumu nga tali ennaku 5. Emitwalo 5 ogiraba. Girera. In fact nefuso yaba yaye ejja ne gitagwawo ejata. Munnange nga mulamu ya communicating nga buli kituukawo nga ya communicating. Bano bali mu kweyagala. Omusajja yamalira ddala mu honeymoon ne bagenda ne bazunga eno ne bazunga eri. Nga tamunyeeze nti agenda kuwasa era teyakimugamba nti nkufunidde mukazi wo. Nti nfunye omukazi owokubiri. Ebyo byonna byamala kuggwa n'agenda emikolo yagiraba ku Facebook. Byonna yagamba nti mukazi wange saamubuulira ndeetera ku bill mami. Mukazi wange saamubuulira olina kyayagala okunywa?
teyamubuulira era teyamugamba byonna omukazi yabirabanga n'abimanya. Kirabika omusajja ono muli eri yasindikanga muganda we abuulire omukazi. Bwe yakomawo okuva mu vacation ng'akomyewo awaka amaze ennaku ze nga 8 abaana bamuniisinga n'akomawo ewaka nga yeebwalabwala n'ayingira mu buliri neebikka omukazi n'asirika n'atamunyega. Omusajja yagamba Adija natya nenga oba omukazi amplaningira oba yagala kunzita ate awo ne neeyongera awaka nenvaawo era kyengakasa n'olunaku lwe yajja waka teyeebaka era teyeebaka yagamba nasula nkulunguta naseebaka sobola kwebaka nga ndowoozanga ngamba oba omukazi agenda kunzita weebuuza mbalira kakyono nga byonna abitegedde naye nga tabinyega tabimunyegako ate nga n'ebifaananyi yabirabye ku Facebook yaabwe. N'omuwala n'amutaaginga omukazi kyeyakola ng'agenda ng'afolowinga omuwala ng'atandika okumufolowinga ng'amufolowinga ng'afuna enamba y'omuwala oyo ng'amugamba nti nze mujjawo ow'ewaka nga batandika okwogera. Omukyala w'awaka ye ya initiatinga gundi conversation yekuba eri oli ye ya initiatinga conversation n'atandika okwogera n'oyo omukazi. Kati ekyavaamu omukazi kyaddaaki nga wayise omwezi boogera naye ng'omusajja tabimunyegako ng'amugamba lwaki mujja wange tomunyanjulira. Omusajja ng'asitula mukazi alowooza mukazi we mukazi wa mutima mulungi nnyo ng'aleeta muwala waka. Omuwala teyagaana Irene yajja n'atuuka wawaka n'atuula. Mukazi w'ewaka yakola omukwano kw'oli omuwala ne amukolako omukwano ne babeera ba mikwano nno nnyo. Kati ajja agenda okulaba ebintu eri mu maka gali bitabuka ate nga neeno takyakomba kamutamu ate nga neeri takyakomba kamutamu neno tebamuwa ali kunokombya gawe genda beeko baana aba babiri etukiwa ono omukazi owookubiri ye yatandika nnamba emu ono omuwala yasooka n'agaana naye n'amala nakkiriza era n'amusiyagira ne ku buliri bwa bbaawe nono n'amukyalira eri era n'amusiyagira ku buliri bwa bbaawe bwe marito bedi yaabwe ng'ate bombi bajja n'abajja nga batandika kwekubya bifaananyi nga beekubya ebifaananyi nga bafuna ennamba omusajja gy'atamanyi nga basindikira bbaawe ebifaananyi. Omusajja yagamba Adija nali ndi awo binsobedde sikyakola mpulira ndi stress sibitegeera ngenda okulaba akameseji kano ttulu. Yali viewers yali era viewers agenda okulaba nga mukazi we ne mukazi we girabeko lumu ekusigalemu olugikavalinga kiggwe. Agenda okulaba nga mukazi we ne mukazi we nga bali mu kwekisinga nga bali mu kwekola ebintu byatalabangako bukyangaalaawo. Omusajja ono gwe njogerako kati yafuna stroke. Yasanyalala. Bamutambuliza mu kagaali. Sente akyagina entonotono. Ayinamukko. Kubeera takyakola. Abaana be batuuse kati omukulu atuuse emyaka 12. Naye bino we byabeererawo omukulu yali alina emyaka 6. Naye mama kyewakola abaana balikiwulira batya kale wakikola ku lw'obulumi bwo. To make matters worse, omukyalo owookubiri yava mu maka g'oli omusajja nga bakamala okumuwasa embaga n'anoba ne mujja we ne beetwala babiri n'abaana n'abajja ku musajja. Omusajja n'abeera mu nnyumba n'afuna ne stroke. Mukama we anaabeera ayagadde tugendagendayo tulaba omusajja oyo emboozi aginyumye. But for now, yangambye nsooka enjinyumye wano. Kubanga ekisooka famire teyagala kala abantu bategere nti bakazi be besiyaga babiri. Naye ng'ate abantu ab'omu nnyumba n'abantu abatonotono ne ku mulimu bonna baabitegeera. Naye ng'omusajja yateeka obuwanana bwa ssente mu mbaga. Rabbi baagala ki? Omukazi yasobola okukola ekintu. Omukazi we bayombamu noono n'akoma ate bwe yakomawo teyagenda woli namba 2 yajja wa namba 1 n'amuvuma n'amuliisa ebiki n'amuvuma nabwa biki bino omukazi ng'asirise nabwa agenda nviira yagenda okugenda yakomawo ng'omukazi agenze ng'agenze ne mukazi munne batali wawaka.
Kati bakyali babiri ne kati? Bakyali babiri ne kati bagenda nabweru. Mukyala na musajja. Omukazi n'omukazi bagenda na Bulaaya. Anti ne bafuuka mukyala na musajja. Ne bafuuka mukyala na musajja. Bagenda nabweru ne bafuna n'empapula ez'obusiyazi. Era bali eyo bali n'abaana baabwe first born waabwe oli talina mwana ate nga musuubuzi ye ebibye byasigala bitambula eno muba naye bali eri abaana tebayiga obusiyazi abaana bagenda katono asobola okuwa abazadde abasiyazi naye gwe n'ovaamu ng'olina n'eddiini nanti kiba kizibu nnyo ngo ate maama ng'obalaba olwedde naye wookulidde ng'olaba mukazi na mukazi tolabako abaana b'abasiyazi nga bakuze nga anti omwana w'omusiyazi nga empisa z'omuzadde nga mpisa za muzadde anti omwana n'amuyamba n'ava anti omwana w'omusiyazi Allah amuyamba naye nga omwana abaddeko mu society etali eryo bw'ogenda ebulyambu olyambwa buli omwana bw'abeera mu society ekyo kyoyogedde kisoboka naye abaana tebaagira si basiyazi katulabe gye bakwedde oba nnene oba si nnene tugatteko tubadde twali kulwanyisa nfuna 37 nnene eyo oyagala ki biro eba nnene eyo kati ogenda okukubamukko yogera kyoyagala oyagala kunywa ki olina gundi ki soda aminda apple koko ne fando onywaji zesinywa soda nkola Afrika ojebale maama mujebale webale kusinga koko ne fando neki sina supaali koko fanta w'abaana bato mwina ice enjala ekuluma ate oli enjala tennuma ice ne soda oyo naye mu kaglaasi ka plastic enjala tennuma nzoba mu kikuubo kati mu kikuubo kankugamba ebigambo bino first priority kuba kulya oba okoze oba tokoze banayize ekibuga tokinyongera ogendayo wansi okusiba embiri oba obunyama nayitawo banayo babatereka first priority kuba kulya obatereka mutya sente oba oyina oba toyina because baba abaana batamuze ebyokulya byo nga lotumanya batumanyi bawola n'okuwola era nziwaliwo nkuba mukoka jota nga mitwalo nga 10 gy'amabanja byakulya nga mazena kungasabasasula nzija ku mulamwa eyo nembozi ekyali awo neera n'omuntu omulala eyankubira essimu alina bweru naŋŋamba mbu ye yakula famire ya mukazi we ekimanyi nti musiyazi naye nga tebamugamba omusajja iye babeera na bweru ng'omusajja musiyazi omukazi n'amuzaalira abaana aba n'amuwasa ne babeera ku Bulaaya ne bafuna n'empapula naye nga mukazi we musiyazi era ng'afulumamu mu nnyumba ng'alowooza agenze kukola n'agenda n'asiyaga banne ebweru ate era n'akomawo n'emirimu gy'awaka n'agituukiriza era nga n'ewaabwe bakimanyi kati ono omusajja yagenda okujja okwemulugunya ng'olwedda eri bakola ki mulekaana nga bali bakimanyi already nti bano nga bakimanyi naye nga balowooza nti oba muwala waabwe yakyuka ate nga oyo omukazi yali alinako ko n'omuntu gwe yali atwala ali prominent wanene Uganda ng'amukyaza n'amutwala eri ate nga naye mukazi onamugamba off camera njamugamba off camera n'amugulira n'emmotoka n'amukolera ebintu nga musiyazi naye oba ssente bazijja onoye fanta saagambye mirinda wagambye fanta leeta owe okimanyi neruli ninawe nalaze nensaba soda era nensaba fanta nga nte sigwentegeeza abakuwulidde kasi abakuwulidde kuba tubaddeko ama namusabye fanta munnange ebyebyo sigenda kusukkawo gwe kakati abaana kikulu gye bali abaana babeera bonna ne maama waabwe nkugambye tataasa okuba nga musawo muganda bwe n'ovaamu nga toli musawo ekyobusawo buganda kirala bannange ekyobusiyazi kirala maama asobola okuzaala nga malaaya ng'era obadde ng'omulaba nga sente agijja mu bwamalaaya nga yeetunda n'osoma n'ofuuka dokita gwe n'otabeera malaaya Allah yasalawo so munnamusajja ali depressed naye ekintu ekyo kyali tekimugwana oba naye nze kyeŋŋamba gundi my opinion kwensonga kale Yesu omusajja yakola bye yakola naye nze namba 2 eyajja n'obuyisa namba emu yali tamanyi kubanga omusajja yaŋŋamba nalina control ku mukazi wange ono omukulu nga n'essimu ye nsobola ogikebera
naona amala okujja naye mukazi wange bwe yaŋŋamba nti no leta omukyala nendeeta omukyala ono mukazi wange teyalina intentions zikolaki zibeera mu mukwano namujja we naye oli gwe bawasa namba 2 ye yabitandika ate balina eŋŋooza gye bagonza abantu byebyo bannange abakazi balina eŋŋooza gye bagonza abakazi ku mboozi eno tuwandiikirawo mu comment section kikyolowooza ku mboozi eno njagala okutegeera ku opinion yo ku mboozi eno andiza opinion yange ku mboozi eno ngenda kutwala omusango eri abantu 3 abazadde abakulu that is taata okusookera ddala maama balemererwa okutuuza omugundi omukazi nkugambye asobola okubeera nga ayagala kuviira ng'amaze emyaka 5 naawe omukazi ono bino byonna bye baamukola we baamugirira we bayanjulira omukazi oli omulala awo obufumbo we bwaggwerawo completely kati nze maama ono asooka kubanze nkugambye ngenda nenya abantu 3 first of all ngenda nenya taata okyegera bwe mmala okunenya taata ngenda kuddako nenye maama namba 1 okyegedde ngenda kuwa ensonga zange then ogwengendo sembayo okunenya ye namba 2 yaleeta ensonga eyo lwaki fe abasajja bwemba ne girlfriend wange nenzija adija lesa ashumu nti nno oli musajja nenkwanjulira girlfriend wange oba tugeze tuliwo 3 okyegera ba guys neda girlfriend wange kikyo kyegera nobanga omumanyi nti girlfriend wange naye nakumanya nti oli mukwano gwange yo musajja kyamutonderwa okukwana like it or not anti kati oyinacho tategedde gwoli kubyakukwana anti nkujjira nze tole kubyakuyisa muntu bubi na kumulumya ngenda kuleeta kazo omugamba ngenda kuleeta point eyo ogenda kugifuna nota mujoga no frustrating ano kuba ku mulimu ebyo byonna omukazi okukyawa tekitwala ddaaki eyo point ngenda kutuukawo gwe sooka ompeemu obudde katono nti wemba mu girlfriend wange nkulaze nti bano bakyali bange nawe n'obamanya nawe ng'okimanyi nti bakyali bange wano wendi anti otudde ku waya ki gwe nga nawe omanyi nti nno girlfriend wange omanyi nti oli kyali wange okitegeera n'akukwana n'omukkiriza nze sikyawa kyali wange nga gundi nga Sekajja Amiri anti kitonde kye kyanjawulo naye ate Amiri yandibadde mutuufu ku kyawa Chosen Becky lwaki Chosen Becky ye ono Sekajja musajja kyamutondera okwana ku kyawa Sekajja kubanga Chosen Becky maama w'abaana eno kodi togenda gitegeera oli mukazi maama w'abaana bo mujja kwesisinkana ekyo kituufu naye kati oli Serajja okwota nsobola okukukyawa nesigala nga baana benjagala nga gwe nakukyawa kati ekibeera kikwagazisa musanji wo kiki mba simwagala lwaki oba tomunyiigi mba simwagala yakuwa keeki soka owulire mba simwagala naye ate siteekawo mbeera okyegera kyenkugamba nti mba simwagala naye ate siteekawo mbeera lwaki nti abasajja soka owulire gw'oli mukazi bino byabasajja omusajja kano kankateeke ne wano omusajja bwenkeera kumakya nendeta girlfriend wange mbakyali bange I expect them okumutunuulira era bonna bwavaawo ojja kula mu comment section bonna bwavaawo era batandika okuddeyo gagamba boya alina ekiwala ekirungi ke batekinga that point okulowooza nti olina ekiwala ekirungi kitegeeza ebirowoozo byabwe bimwagadde oba okitegeera kati ase esigala eri girlfriend wo kuba girlfriend wo bakitegedde nti nno awo bakwano bo bwe bamukwana kimukakateko okugaana ye n'abajjukiza nti naye eyandeese mukwano gwammwe wakirabe eyandeese naga ndi girlfriend we kati nze kyali wange ekyo kijja munyiga era waba ategeera ajja kuva kutagenda kuddamu nakukwana naye the moment kasita omumwa gwa ahead gwaba asinga obubi kati ekyo kigenda kitya ku story nti omukyala omukulu as well as baali bamukoze byonna tubikkiriza naye ate ono omukazi we yaleeta obuzeebwe n'abumugamba kuba oli omukazi musiyazi tiyatandika kuona omukazi gwe kenyinyi ngambi yali muki musiyazi kitegeeza nti oba musiyazi azza akwana abaana abawala ab'enjawulo nina kyesikugambye nti omusajja yakola okunoonyereza ku famire y'ono omukazi kati muganda w'omuwala omulenzi yali badde muko w'omusajja
namugamba munange oyo muganda waffe tubadde tumanyi nti kati yasazeewo akole ki akite naye okuva edda mu ssomero bw'atyo bwali kati ekintu ekyo kitegeeza nti omuntu eyava mu ssomero ng'akola ebintu ebyo ensonga bazitwala mu bakulu nezirema ne bazitwala buli wamu nezirema omusajja yakozesa obusungu n'agamba mukazi w'enviira azaayo noona kati omukazi yali talina wakugenda yakwata abaana n'akubira oli omukazi mujjawe najja namukima n'emmotoka kati nze ono omukazi munenya lwaki munenya mu first place ono omukyala asooka nti oli musiyazi naturally era zenga akwana abaana abaki ab'obuwala nze nnako omukwano gwange omuwala balinga babiri baali babakwanyeko nga muwala munne yamukwana n'omu hajati okumanya nga abawala basiyazi tebaswala hajati nga weweebikkiridde bwotyo munaye era nasangako hajati kubaale musijja omwana najja nakugamba ebigambo teyaŋŋamba naye nze bwe natuula nali ku laptop yange omanye edda nayambalanga nnyo jiini t-shirt ne cape abantu abammanyi nkujjogera we natuula ndoza layika yalowooza ndi omu ku kikoosi kyabwe meanwhile baali balina ka meeting nga balinga abawala 12 nga kuliko ba hajati abo ekitegeero ekyekintu batuula waneno ne bansaba nze yansaba atuule nga simanyi nti n'abalala bajja bakwano be kati nga banyumya emboozi zaabwe zonna nga nziwulira oba naye mmanyi baali bamanyi nti nze kigozi lwakuba oba baayagala mboogereko mu mawulire I don't know balayika kye baalowooza kati ekyo ekintu nti kati ono ye ekyo kimulimu osegeera kati nze hajja tugwe nkugamba mukwano gwange bajja omuwala ajja n'amukwana Hajati namujjukiza namugana netondaba nti ndi muwala munno oyo namugamba bwatenze ebyo mbifako biki namugana naye ndi muwala munno era namublocking nga mutegeeza ndi muwala muki kati kimanyira abakulumbya yes kati I expected Hajati oli omukulu okugamba ono Hajati owokubiri ndikashiraba nti ndi mukazi munno kituufu obusungu tubulaba weebuli naye kino Hajati kye yakola tekigenda lumya musajja yekka kigenda lumya Hajati yennyini n'abaana be Hajati ebyo si byaliko tokiraba kuba kati Hajati singa abadde byaliko ye yalikomyewo wabbaawe engeri gy'alina ne stroke no Hajati yamutwalako n'abaana Hajati yali yakoowa omusajja yali yamuyisa mbingi kino ekyokudda nange sikiwagira Hajati yandinyize pensi eddala yali akyalina obulamu olowooza nti yalinyize pensi eddala naye ye siri olaba bano abawala bano abasiyazi n'abavubuka abasiyazi Hajati yanyigaliri teyanyiga eryogwo eryoyagala anyiga bewa importance nze nkubuulidde emboozi nga bwe kankugamba ebigambo bino nange nenkugamba endowooza yange nga bweri yali bewa importance osegeera bano abawala bano abasiyazi bewa importance etya nze sifaayo ofaayo because tebakuzaala wekka mu family yamwe toliyo wekka ofaayo gwoyinza oba toswala naye oswaza family yo kakati kitudde n'okutula nti nno olina n'abaana abaana bakula abaana we bakula abaana bagenda amasomero ag'enjawulo bawala babeera nabe Canada okitegeera naye asula nani asula n'omukyala kati bagenda nabo tule level abaana bagenda tandika okuswala gwe maama nze kagamba ebigambo bino bamaama ennaku zino muyisizza mu baana abaana bafeesinze ebizibu bingi lwa bamaama baabwe abazadde ennaku zino mwejjeeko ekintu ky'obuzadde oba ne mukitwala mutya abakazi naye omusajja naye mu kangata abazadde bonna because nane story gye nalabye omwana omuwala yagambye abasajja banyigiriza nnyo ne basusa nina story gye nalabye omwana omuwala yagambye kino ndi ku bazadde bonna January maama ne taata omwana yagambye yasaba taata we ssente taata we n'amugamba nti yenze nkwebakako ye yakyogera namu kigambo kiri ekinene taata nga yaddamu omwana w'omuwala ani gwe nawulidde ayogera ekintu ekyo kati you can imagine ate yabadde anyumiza mboozi ng'alinga yagala ejjinyano kwekikemi kati abazadde mu like musus kwegamba mwejjeeko ekyobuzadde oba ne mulowooza nti generation bwekyuka tekyukidde mmwe generation yaffe temudda mu generation yaffe eyammwe yeeri Masaka Gomba nze kankuba ebino ebintu bitukwatako
bali tebalina ddoboozi lya kwogera bintu kati nkoze bubi okunyumiza anti nze kati njagala kugamba bazadde atonyeze bunyize kati olaba oyo omukyalo oyo namba emu leka abo mu comment section betuweereza ba comment nange kansooke nkomentingi nga temunnamba olaba oyo omukyala namba emu ye yagenda tafuddeeyo naye ate abaana anti yakuwa kituufu naye ate abaana bazadde abasatu kati abaana balina visa ya London tewali buzibu ababiri ne wana abasiyazi ono omwana abategeera mpozi bonna babiri basiyazi simanyi ekyo mukama yazi sito kiraba kati country ogyonoonye mwebale kusubscribinga commenting ombulire kyolowooza ku mboozi eno patana wange anyize bunyizi bannange nange nyumiza bunyumya mboozi bannange temwerabira genda kujutsa bu products mugule eddagala lino ly'abasajja balita jutsi menizi secret wabulako kakubye oba mukwano tekankubye ekisusa oba oketa wabula kennakutteka tweyanza nnyo tweyanzege assalamu alaikum wa rahmatullah